wetumugambye tumira akawe walese obuzibu awo ejiri alright banange ho katsoke twebaze katonda sema kula katonda omwebazaaki naye buli ddaku mwebaza naye leero mwebaza lwaki bango olunaku lwo lubadde lwangu atukulembedde mu ntambula zaffe zonna surprises tubadde tulina mmeka surprises 5 naye zonna successfully tuzikoze bulungi surprise 10 era nga tuli mu kumaliriza time check ziri saa mmeka zino time check ziri sawa 10 nedakiika 42 tuli wakati tuli wakati Masaka wano watusimbudde wa kabukulwe ekigambo ekyo bankyannemye kankibalage ekigambo. Let me show them the word. Mama bantu bajjaga mutu recordinga St Mary's semako tutubuza tugere tufune ki kabu St Mary's Kabukora and this is Rengo District St Aloysius Kabukora Primary School. Then this is St Mary's Primary School. In between one over just know we've just surprised someone here. Nenge kizize tusanyula apart from okusaba katonda atuzeyo bulungi e Kampala cause tuli kusettinga off tusimbudde. This is Matete Road abave Matete neko waliwo adda tugamba mbututuuka mu mugga abadde agenda tubuza tetugutuuseemu omugga ate ngumanyi. Alright, twebaza katonda bannange nti we've managed to make 5 surprises in one day. 5 surprises nga mulimu Chengera, wabaddewo Piato restaurant early morning bannange waliwo munange omukyala munnaffe gwe bawadde emmotoka ne bamwerako n'ekizimbe kalina. Just go to my YouTube channel and subscribe if you didn't subscribe. Bamuwadde emmotoka ate ne bamwerako kalina apartment. Junior bamuwadde ki? Apartment asolozenga kati nga bino mune kati nga ffe wane motoka buli lunaku bagitomere eno yonna eri awo nkoowu kati ye bamugaye buli bakolobola side mirror omupangisa walinga aleeta ng'okola side mirror bobo yagala okola service ng'omupangisa aleeta ng'okola service bobo si kusulamu wabula gisoloza kuba already ayina waasula byonna just go to my YouTube channel where nsomwagalawo surprise your loved one searching ekigambo subscribe kubanga tubaleetera okutandika ne leero ekiro nga tutuuseeyo tugenda bawa kye bayita surprise.